Kati ku nsonga y'emikwano mu business ala nja jogerako mu ngeri bweti nti tulina emikwano mingi naye ate ala nekimanyi nti tubeera n'abantu nolowooza nti mukwano go akwagaliza naye ate nga muli akuwulirirako bubi. Kati lumu mba nkutte essimu ye oba kyali kiŋŋenda okulaba message y'oli omuwala ya mukwano gwange ng'agiweerezza ono gwe nali nkola ki gwe nali nsabrentinga naye ala niŋŋenda okubukira oli message enviiri zanva ku mutwe mukwano saakikkiriza as like kyendaba kituufu oba si kituufu awo wennyini na freezingirawo yali amugamba ebigambo gwe kyoba omanye byali bibi mukwano nga bange bannanga abakazi ate nno sooka oleke mbalage Kashira Gashumba kano ke bayita Kashira Gashumba anti abaana babeera CEO nze njagala kali kagashu ano bakayita Gashumba yakola nkutidde Gashumba ine ngatto nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu by'erina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya. Kale nga bwe ntera okubaawo bulijjo ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo nga bwe twakibala obulamu mu kibuga Kampala si bubi obulamu bwo si bubi tutambulira ddala bulungi nnyo naye festive season eno nga bw'ogimanyi buli omu aba ateeka wano nawali okulaba nga bizinensi agyongeramu mukimanyi buli olunaku olwokusatu mba ne Shifaz Showorld mba naye nga tuli wano tucelebratinga birthday ng'olunaku olwaleero ndowooza okuva olwaleero Shifa tugenda mu birth week yatandika ku Monday abaana ne bampa ebirabo okutandika week kasayi yatandika bweti abaana ne bampa ebirabo ne bampa ssente mwana gwe ofunye ebirabo nafunye ebirabo nefuna amazike waliwo omwana by the way mukwano gwange actually she's now a sister ala ni olaba tukole emikwano olaba bagamba nti emikwano mibi naye eriyo emikwano emirungi kituufu oli omwana yanjagala oli omwana anjagala in that nonjogerako ekibi oba noyogera ekintu ku Shifa waali ayinza n'okukuba oluyi kati oli omwana newe bamugamba nti Shifa oba mubbi oba nti yakoze kino ye muntu ateekawo n'omukono gwe nagamba tasobola. Do you know that friend akubeererawo mu mbeera yonna bambi omwana oyo mwagala nnyo Nalumansi Margaret I love you so much yampadde amazike yesterday yaze nanjira sente yampadde amazike onoonya kunsaba ku sente zange zijja ziga yampadde reasonable money gwe kyoba omanyi yankubye amazike nankuba amazike katenzi look beautiful. Thank you bannange amacha g'olunaku olwaleero anti birthday mood birthday girl birthday ebeerayo nga ddi 23rd Saturday wallahi olabika bulungi abalina ebirabo bya birthday girl banaye mubireete ani akoze ku kameka omuwala bamuyita Magic Looks bambi akolera ddala bulungi akola ku bagole installing wigs she's good bambi era nga bonda banfaanana Magic Looks ate naye ali ku Naiga Chambers atunda kimama alina saloon makeup studio okay
kale tuline Shifa batolabika bulungi nnyo mashallah ka outfit mashallah mashallah era abantu basangeyo ne bangamba negwe Shifa mufumbo akito kituwa lera sizenga hajati bannange ndi mukyala musiramu bayiba and a proud muslim naye olwolumu okyusako ku looks kati ndi ntya sibubi mashallah ekintu wakikwasa kubanga olaba byansi ate byansi olina okunyuma mukko olina okunyuma mu okyusamu ku looks okitegeera kawigi kange ka bei nakatekamu ssente nga neetegekera mukolo gwa birthday balirawo siri nnyo omuntu wa makeup ntya makeup omanye eriyo abantu abakola makeup ate n'obanga akanyonyi ankozeeko she's good amanye ekyokukola nze kuba nze nasemba okulaba omuwala atanyumye gwali mwaka guwedde mu December magic looks oyo abikoze ate nno munaye beyi nsaamusaamu kasente kali affordable onyumye nyamba olagire exit kwata Sharifu nyamba olagire exit wendi wano aleeta ebintu byange waba ali mukujjano yangu so tuline Shifa ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo leeta mukubire nimukugamba yangu because I know so tuli ne Shifa Shifa's Shoe World gwe tulina Shifa y'omu ku bavubuka abato abasuubuzi abali mu kibuga Kampala omwo abeekoledde erinnya mu ngatto oba mu kusuubula engatto. Shifa asuubula engatto ennungi. Shifa y'omu ku batuusa engatto z'abakyala. Mwina ne sneakers right? Balina ne sneakers ennungi ate ng'akusuubuza engatto ku bbeeyi ensaamusaamu. Ye muntu gwemanyi nti osobola omusuubulako engatto ng'obadde oyina ky'oyagala okukola n'aku-advising nti engatto zino zitwala mu kitundu ki. Azze nnyo ng'abagamba suubula engatto gy'omanyi nti bw'ogitwala mu kyalo oba ng'osuubula ogenda mu byalo gy'ogenda okukolera bizinensi yo engatto eno n'atambula oba teetambule. Shifa mu maaso wali nga tumaliriza nja kukubuuza ku kibuuzo kya abantu bambuuza ne baŋŋamba emikwano mu bizinensi mugikoze mutya okulaba nga musigadde n'emikwano naye nga temwawukanye na mikwano kuba abantu baawukanye n'emikwano olwa business. Yes, olwa business. Ebyo nno emisinde egiri wano. Kale omuntu yambuuza naŋŋamba ojja tubuuza ku Shifa waliwo enjogera egamba you're my friend, yes I know, but my business does not know you. Enjogera eyo nga olaba nga abantu bangi oli akola business Shifa n'obeera ne business ng'olina mikwano gyo ne n'olengera mukwano gwo ng'ate agulewo omulala kyokka waaba yeewola ajjawuwo bw'aba alina kye yeetaago emikolo biki bajjawuwo naye gwe otuuka mu bizinensi yo Shifa olina obula nga musuubuzi wa ngatto oba ng'atunda engatto ku small scale n'ogamba yiyi kale yandimbuuzizzaako nti oba nzirina ne ŋŋamba sizirina okitegeera olina ŋŋamba naye tubuulize ku Shifa ffe tuyina yagambye ffe tuyina embwa z'emikwano ng'olabira ddala oli hypocrite mwennyini ye parasite akunyunyuta talina kyakuwa naŋŋamba Shifa n'atunnyonnyola so njagadde nkigambire tukyerabira then olunaku olwaleero ekirala njagala otulage ku Shifa engatto etasala ebeera etya. Kale bannange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Musibye mutya abalungi mugyebale gye mutuusaako engalo yenze CEO wammwe nate era Shifa's Shoe World. Mwebale nnyo kutuwagira mwebale kulaba cruise exclusive ate nga naffe bambi tubaagala nnyo. Kati ku nsonga y'emikwano mu business ala nja gyogerako mu ngeri bweti nti tulina emikwano mingi naye ate ala nekimanyi nti tubeera n'abantu nolowooza nti mukwano gwo akwagaliza naye ate nga muli akuwulirirako bubi. Kati nze I'll take an example.
nze actually abantu abasinga referrals zenfuna babeera ba customer no client akuwagidde n'omuwa service ennungi n'akureferringa ku muntu omulala wabambi nfunye nnyo abantu ngajja n'awaayo ennamba yo n'agamba oba oyagala kusuubula bugatto bambi waliwo omukyala bamuyita gundi ne gundi kankuwa ennamba ye ajja kujja akole ki akukoleko bulungi okitegeera kati mubaamu abantu abo nga ye bambi omutima gwe guli genuine kubanga Alani Katonda yatukweka emitima gy'abantu wallahi obeera n'omuntu ng'ali close naawe ng'omanyi nti akwagaliza naye nga takwagalangako okitegeera ng'amanyi bulungi Shifa atunda engatto kati gwe kyogamba Alani oba mikwano gyange bonna of course omuntu ayambala engatto. Yes, I appreciate those eriyo bali bambi atuka n'agamba woba oyagala ngatto genda okole ki ogigule ewa Shifa oba nakubira essimu n'akubuuza nti Shifa oyina engatto bweti ne bweti naye kati ne mubaamu oli ng'awulira wakikola agamba Shifa ajja kumpitako okitegeera nga muli ajja kumera akasajja agambe ono nja kufuna wenkola ki mwebali Shifa kati Alani tuyina emikwano ng'obeera naye nga ayagala yaba bakufunamu nga yababeera nga gwoli kamemeeke oba okitegeera katugeze oba tugenze out nga yayagala okwefuula bossi ye like nga buli kimu mutunuulira ye nga songa olaba nze ngamba nnyo emikwano Alani nti mukwano gwo wabeera bulungi naawe ojja kubaaki bulungi kyekyo kyenkugamba nti nze waliwo abantu kati nze waliwo mukwano gwange oli gwe nakunyumirizaako eyambuuza nti ayagala genda China asuubula engoye naye nze nga ne gwabuuza sikola ki situnda ngoye naye because she knew nti kale nali ngenzeeyo ko manyiko ebintu ki ebitonotono ne mubuuza naye lwaki ne mugamba oyina emikwano mingi ate oli muntu we w'abantu n'abantu abagenda China mikwano gyo bangi lwaki tewabeebuuzizzaako nangamba gwe okimanyi nti buli mukwano gwange gwembuuza talina kyaŋŋamba nangamba okimanyi nti nyina ne bennatuuka eyo nensangayo ne banzirukako ne banneekwekako kati ekyo omuntu oli afuna oba buba bujja bw'alaba nti omuntu ono naye agenda mu sisitimu eno ng'awulira obujja n'agamba ayinza okumpitako naye ng'ate muno mu bulamu bw'ensi nkubuulire Alani buli omu Allah yamuwa riziki ye gwe ne bw'okola otya gwe ne bw'okola otya kati nze Alani abantu baŋŋamba era gwe Shifa watandise ebyo ebintu by'okweteeka ku media bagenda loga gwe biki naye Alani mutonzi waffe yasalawo okitegeera because nange nali simanyi nti olunaku lulikya okeere ku makya ompite kukola ki ku page yo like njogera eri eggwanga okitegeera kati yes Alani abantu b'amaaso amabi weebali era abantu abatatwagaliza weebali naye gwobe olina kubeera consistent n'ogamba nze Mukama Katonda bw'abanga kino kyeyantegekera kijja kubeera kubanga ebintu Alani abantu bagezezaako tukola ebintu jukira omuntu bw'akola ebintu ate ekintu kye namaze okulaba Alani bw'obeera ng'omutima gwo guli clean omuntu ne bwagezaako kukola ebibi n'ebibi biba tebikwata ate gwe nankuyita omulogo badde okimanyi okitegeera nti kati obeera ogwegezaako kubeera na mutima gwo mulungi ne Katonda naye ajja kukola ki ajja kusasula kati nze kankuwa example ku lunaku olw'Emmande nabadde ndi awo ku dduuka like omanyi okuba mu mood ng'oli awo tobitegeera bakasitoma babuze enkuba yakeera kutonnya kawala kange ak'okudduuka wakalaba kali kajja nga kata akaana ako bambi nze nkakuzizza kanne tubeerawo mu mbeera eyo nga kato nga bwe nkayigiriza kiki olina okukola omanyi okubeera ne bossi wo ng'ate she's your mentor ngamba anti bannange weebale kunjagala era nze nkwegomba ebintu byekola nenkayigiriza nti omukazi yenna olina okukola bizinensi olina okuba omuvu mu buli kimu olina okumalirira nze omwana oyo yajja ku dduuka ne mugamba kuba nalinawo omukozi omulala kati ng'oli agenda njagala oli akole ki ayigirize ono ne mugamba naye sigenda kuwanga ssente ki nyingi kubanga waliwo oli ate naawe kati
expense ebekola ki ne kangamba nedda anti tofa gwe zonna zonoba okoze eki zonoba osobodde okumpanza nja kukola munnange nga ndaba nga akaana akasaga nga ndaba kato tekajja sobola naye nenkawa chance munnange akaana ne kankolera kati oli omulala yaliwo n'akola ki n'agenda ekyanyamba nti kabikwata mangu ne kabiyiga kati ne kabeerawo kati omwana oyo yakoze ekintu ku Monday ayina ekintu kye yankoledde actually I even got so emotional nenkaaba n'okkaaba ne mugamba gwe babiri eweyita kyakaabya bosi wo naye bambi gabadde masanyu mangi yagenze na kati yabadde n'emikwano gye ndowooza nga baplaninga bosi ready tugenda mukola ki ekinamusanyusa omanyi alaninza abantu bagenda ne baŋŋamba nti ne kati oyo bannange birthday tugenda muwa kibuli kimu akiyina kiki ekinamusanyusa naye ng'ate ekirabo kiba kirabo omwana oyo yangulidde she bought me a very beautiful mug nangulira glass empanvu nga nnungi nnyo nangulira omujozi gwa maniyu nze ndi wa maniyu jjukira oguli original ndi wa United mukwano webale nnyo webale okitegeera ofaanana obulungi bw'oti ndi wa United ddi yawe wesiva nangulira omujozi gwa United oguli original nangulira kakeke ka Javas nankolera bu balloon kwegamba mbutuufu ka package nga kali so nice and beautiful kati lwaki njogedde ekintu ekyo ala nanteramu obubaka message nangamba yo my mentor biki kati that message was really touching bambi nenkaaba nga ndabira nengamba naye ddala mu nsi nange nyinayo abantu aba appreciating kuba Alani olaba nze mbadde n'emikwano nze nkoledde abantu Alani naye wallahi oli nakusasula bubi oli nakeera nakwogerera nagamba yeeraga nno oba yeeragira kwani Alani omuntu omuyamba nagamba mba omweragirako anti balowooza balina obusente okitegeera Alani nze nagamba nkyeyiya nkyali mu bulamu bwakupambana naye oli omuntu wakutunuulira ng'alaba olinako step gy'otuuseeko agamba abo twabalaba wano nga tebalina yadde n'ekikumi naye beeraga bitya kati omuntu gwate essanyu lyabali Abannayuganda baagala kulaba nga ofunye ssente naye nga ekisiro kyeyisa mu ngeri ey'ekikopo okitegeera beeraawo ng'olina ssente naye ng'oli musiiwuufu neŋŋamba guno omwaka njagala kwewa treat ŋŋende e Dubai mbutuufu neeyagaleko sigendangako Dubai okitegeera bwe ŋŋende China mba ŋŋenze mu kuyiriba ninga kati bwe mba nfunye obusente bwange ate nga Alani obusente bwange mbusondedde ebbanga okitegeera jjukira ffe abasuubuzi tetwagala kukola ki kwata kasente kaffe omusuubuzi mu naye neŋŋamba nze ssente yange eno nnyina okwewa treat okitegeera kati omuntu n'alaba ebintu ng'eyo n'agamba atweragirako anti balowooza baamala okitegeera naye nga Alani abantu abalungi gye bali mu nsi ate n'ababi bakola ki gye bali naye kati okusinziira ku bizinesi emikwano gino tetulina teeka nnyo mikwano mu bizinesi yaffe gwe tekikutukangako ekyemikwano mu bizinesi oli najja nga gwe mu kizibu ajjeewuwo kati nkyakujjira genda mu maaso maama kati omanyi stories ziba nnyingi kati waliwo kati nkunyumizaako ekyemikwano mu bizinesi nayina omuwala sijja mu mentioninga linnya naye nga neebaza Allah okuntaasa omuwala oyo. Okay, katandika Jose. Omuwala oli Alani yali mukwano gwange. Nze Alani bwe njagala omuntu mwagala. Nkimanyi. Wholeheartedly. Onjagala. Wholeheartedly. Onjagala. Nempuliranga mu butuufu ebyange byonna mba njagala oba mbikuwe like tugabanire wakati. Yeah. Omuwala oli twasoma naye from senior 5, senior 6. Netugenda ku university nagende Makerere nengenda ku mobs kati netutuuka awo netwe distancinga mu katonotono netumala awo tumaze campus bikinga omaze okusoma biwedde otandise okola ozadde bla bla kati era netusigala nga tuli ki in touch. Omuwala oyo yali kati yafuna omusajja nga yafumbirwe ye Busoga kati nze nensigala Kampala. Alani omuwala oli natuuka nga nkubira essimu nangamba shifa biganyi omusajja taleseewo yadde n'ekikumi okitegeera naye mbadde nyamba mbadde nsaba konna koolina kola ki onyambe kati awo ebiseera ebyo nakolako ka retail shop bwe nava mu restaurant nga biganya awo nenkolako ka retail shop katono kusuubuza buwunga biki
Alani nno nze mpambanye ne dunia. I know. Kati munnange napimanga obuwunga mukyere ng'oyo mwana nkola ki bw'abazze Kampala ng'ajja ne musenera omukyere ne musenera sukaali ne muwa pampa z'omwana bw'abaddayo n'akola ki n'abitwala oluusi bw'aba nga tasobodde kujja ne muweereza ssente ku mobile money naye ng'ate nange saalina nnyo naye nga nzija ku katono kwenkola ki bambi nga omanyi mukwano gwo Alani nga mwasoma mwenna nga mwemanyi nze oli omwana siri kumwabyo banti biki ne ku ssomero bali tebamuwa byakulya naye nze ng'ebyokulya byange wetuleeta mbigatta wamu ne tusharingira wamu kati nze nga mwagala n'omutima gumu omwana oyo munnange kati bwe yatuuka n'ava eri n'afuna omulimu eno e Kampala kati bwe yafuna omulimu e Kampala n'atandika okukolera eno obulamu ne bukyuka nemugamba obulamu bukyuse that is good like me I want to see my friends progressing namba wano nno kirungi nambulira yaveeri kati ng'embeera eganye nga bw'obimanyi omaze okusoma omaze campus omusajja akukubye eyiganga ali yiganga eyo azadde obwana bambi embeera kwegamba si nnungi kati era nga womanyi omuntu asomyeko ndowooza na planning awo n'afuna omulimu eno e Kampala najja kati omwami we n'amulekayo eyiganga ye najja n'akola ki n'abeera eno e Kampala bwe yabeeranga e Kampala ng'akola ki ng'eri addayo ku weekend kati bwe yafuna ng'obulamu butambula bulungi munnange Alani kati esente ne zitandika nga okweyongera kati ngendo nga like tuli bulungi nayinamu akamotoka kange kasipasiyo kati bwe nabeera n'akamotoka kange awo yakola obusente bwe naye n'akola ki n'agula bambi kasipasiyo ne musanyukirako because that was a great achievement kubanga twatuukanga jjukira oba n'emikwano muyina emmotoka emu buli omu ayagala mu dropping nze Alani mikwano gyange nga buli omu mugenze out aba ayagala omu dropping omutuuse ewuwe ku gate gwe jjukira ng'ogenda otuuka ne gy'obeera ng'obudde bukola ki buzibye kati Lumunga agamba ye bannanga omuntu yajjirwa ate tebaagula amamotoka okitegeera ye nno ne mu mmotoka yange yayagalanga okutuulanga mu maaso nga wemba ne gino emikwano emirala ne wabaawo atuula mu maaso maama kati kumbe muli yali ayagala ndage nti naye emmotoka asobola okukola ki okugigula we yagigula of course nze namusanyukirako nga ndi musanyufu eri gyali kumbe simanyi ki omuntu mutima gwe ddala guli gutya kakati bwe twatuuka nga ayina ogwo omulimu kati nga mugamba omanyi wabula kye tuba tukola engeri eri eyiganga gy'okyaliyo for weekend ofunayo akaduuka otandika okukola ki okuteekayo obugatto nze ngenda kuwanga engatto wano gwe ng'otwalanga bw'ona otundanga ojja kumpanga bw'oba onsasudde zino nga nkwongera endala bw'osasula bwe tutyo kakati munnange Katonda n'asasira ka business ne kakola oba twatandika ndowooza ne peya zaali zikola nga emitwalo nga yayina emitwalo nga 3 either 3 ku 5 n'agamba kati omanyi njagala ntwala obugatto buno ntwalengayo ndabe ekintu wekigenda okukola ki okutambula ne mugambe nono idea ki nungi kuba kali kabaki ka business ko kabbali nga si mulimu guno gwaki ogwa office munnange ng'omuwala nti business etandika otambula kati nga bwe muwe engatto n'atwala n'atunda kati bw'aba nsasudde ziri oba okitegeera ng'ekintu tukitambuza bw'asasula n'omwongera n'asasula zate n'omwongerayo endala business n'ekwatira ddala ng'etambulira ddala bulungi munnange omwana ow'obuwala nkubuulire Alani emikwano gy'abakazi bannange era nkubuulire giraba edduka kati edduuka eryo nga we waliraba lye nalimu twalimu abantu 3 nga tusabrentinga ng'omu ayina ludda luno omulala ayina ludda luli omulala ayina luli oludda kakati ngenda okulaba mukwano gwange akola ki akwataganye nnyo naani noono gwe tusabrentinga naye jjukira nze yakola ki nze eyamumulaga kati ne tutuuka point
jjukira twatuukanga nze ng'omuntu bw'abangulako mba njagala nguleko ne bano abalala b'ensabulenti nga nabakole ki abaguleko kati ne batuuka ennyo ne bakola ki ne bakwatagana ate noono nze gwe namulaga okusinga ki which was okay kubanga era emikwano ffenna twefuna abantu ne bakola ki buli omu alandira ku munne Alani ekyasinga okummalamu amaanyi nti era nkubuulire buli kimu Katonda agenda n'atulaga ebintu ebimu n'obibuusa amaaso kati kumbe njagala mukwata nsoka mukwata kale katuumulemu katono tukomewo tuvaamu Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Ba exchanging adda enamba boogera simanyi okitegeera kati lumu mba nkutte essimu ye oba kyali kiŋŋenda okulaba message y'oli omuwala ya mukwano gwange ng'agiweerezza ono gwe nali nkola ki gwe nali nsabrentinga naye Alani ngenda okubukira oli message enviiri zanva ku mutwe mukwano saakikkiriza I was like kyendaba kituufu oba si kituufu awo wennyini na freezingirawo yali amugamba ebigambo gwe kyoba omanye byali bibi mukwano nga bange bannanga abakazi emikwano gy'abakazi Alan sasooka kikkiriza neŋŋamba am I seeing ndaba oba siraba kati omanyi nze Alan nyina nnyo tempa bayirawo nyina tempa embi nti omuntu ekintu nsooka nenvaako mangu nze nyina ekisa naye ate nyina that temper nti nvaako mangu waya nensooka nenvaako waya naye nennekkakanya nendaba message eyo neŋŋamba oba mbi screenshotting oba njogere nkole ntya nemuddiza essimu ye bwe nagimuddiza nenfuluma mu dduuka bwe nafuluma mu dduuka nenkubira mukwano gwange waliwo mukwano gwange awo bamuyita Maata bamuyita Roziyo Maata nga mukubira essimu nga mugamba kuba yali atumanyi like nga naye yajjanga kasitoma bambi nafuuka mukwano gwange kati ffenna yali atumanyi kuba yatugulangako ng'agulako ono n'oli n'ono nga mukubira essimu nga mugamba okimanyi nti kiri bwe kiti ne bwe kiti abaana banjogeredde ebigambo kati bwe nabiraba ne munyumiza ne mbreakinga najja we nali naŋŋamba tokaaba sirika naŋŋamba naye osobola ne mugamba osobola okikkiriza nti abaana abo boogedde kino n'ekino Alani ebigambo byali bibi sisobola byogera byali bibi naye nga kyoba omanya bankola bati omuwala oli nga kumbe nze emboozi muki wayambanga ng'ali mu kyalo oyo mukwano ate nga namuyambanga nakuva mu high school nkugabe bamuleetanga ku ssomero ndowooza nga bamuwa sabbuuni na bitabo okitegeera naye nze we bampa ebyokulya buli kimu tusharinga ffenna ne pocket money na biki Alani oli omwana nentunuulira ebintu kati oyo mukwano gwange oyo Roziyo naŋŋamba omanyi shifa kakkana manyi olina obusumbi bwa ttumbizi naye sooka okole ki okakkane kaakati bwe nakkakkana neŋŋamba nkoze ntya kozi nyina okumanyisa abantu bano nti zino kyatsi zonna byonna bye babadde boogera nkoze eki mbitegedde kati nenzija ono ne mugamba naye gwe n'oyogera ekintu bwe kiti ne bwe kiti like really teyandibadde gwe kati omanye abantu ensonyi batera ozikola ki ozifuula obusungu kati nemmanya nti ndina misota
naye nga mbadde n'emisota for some good time naye nga sikola simanyi negamba mukama olina okuntasa jjukira mu dduuka tukyali muki ffenna kati naawe embeera neekola ki neeyonooneka embeera bwe yayonooneka kati jjukira of course temusobola kubeera mu dduuka nga muli mu mbiranye kasitoma wajja oli bw'aba taliiwo tojja tunda ki kati yatuuka ekiseera ng'omukazi oyo yali guilty nga takyanyega nga tewali anyega munne kati nga ne bwe mba ntunze engatto ye nkwata bukwasi ssente n'enzimuwa nga sikola ki nga soogedde kati ndoza we yalaba nga naye embeera ekoze eki eyonoonese n'afuluma edduuka n'agenda kati edduuka we yali fuluma noono omulala naye n'akola ki n'alifuluma kati neŋŋamba nkoze ntya kati nembuuliramu ku Mr. awo neŋŋamba naye omanyi we nabimugamba naŋŋamba baleke bakole ki bagende bwe yabaleka bwe yaŋŋamba baleke bagende naŋŋamba tofaayo edduuka ojja disobola wekka jjukira ye yali mu bizinensi ze eriki ndala naŋŋamba abaleke ojja kumalako kati nampa obuvumu okitegeera nampa obuvumu naŋŋamba ojja kumala gwe kakkana baleke naye nga ndaba edduuka nkola kindisigaddemu nzekka neegumyagumya kati omuwala oli Alani omanyi kye yakola kati bwe yategeera nti mbitegedde n'asooka nanjogerera ebigambo oli omwana yali she was my kugambye yali so tight nnyo nga neewange ajja buli wamu era bannange n'abaana bamumanyi bamuyita anti bannange mwegendereze nnyo emikwano gy'abakazi abantu bo mubeegendeze kubanga Alani oli omwana nze yajjanga ewange nga she's free atuuka mu kisenge buli wamu gwe kyoba omanya ekyali ewange kyonna nga naawe ewuwe bwotyo nga nange ewuwe olaba gye emikwano gy'ekisiru ng'omutwala mu kisenge kyo nga nze oli omwana okumanya nze n'empale zange yazambalanga nga sikola ki nennika nga nnika zange azambala naye kati of course it's so disgusting naye nga wenkimugamba ngamba bambi kiyinza omunyinza okitegeera nga ngamba oba wenakimugamba kijja kola kijja munyinza naye ng'oli omwana nze ne wajje wange n'alaba peya y'amasuka n'agamba eyo njagala gingitwala nga ngimuwa n'akola ekyo kyo mukyo nga ngimuwa n'agitwala kyovala boba Alani nze waliwo wensaba Katonda oba mpeeko omutima omubi kubanga abantu b'emitima emirungi banange tusasuddwa bubi kankubuulire n'atuuka nga buli kimu akola ki kati he was so close ng'ali very close ne Mr. ng'ennamba agirina like boogera nga wono manya munange bestie wange okitegeera bestie wamusembereza buli wamu Mr. amumanyi baganda bo bamumanyi maama wo bamumanyi biki buli kimu kati bwana atandika okwedistancinga omukulu ambuuza kiki nga temukyali nnyo tight ne badde woono what happened nemubuulirako kyebitonotono omanyi Alani omwana kye yakola yakubira omukulu essimu ye kyatamugamba Mr. kyatamugamba mukwano n'ebya high school byonna abasajja nga bankwananga kusomera buli kimu ab'oku university byonna mukwano oli omwana yanjabya talina kyatayogera kyova olaba we tuba n'emikwano gino nze nayiga Alani oyina okubaako n'essenga w'omutima gwo si buli kimu nti oyina okukola ki okukyogera omwana yayogera ebigambo n'atuuka namugamba naye nze bino byonna by'oŋŋamba ebimu obadde oŋŋamba byakikubanga n'ebyo by'oŋŋamba nali sinnamumanya nga simanyi oba ndimumanya n'omumanya kati lwaki oba obiŋŋamba okitegeera naye oyo kati okumanya omwana oyo namukyawa n'obulamu bwange ne bwalijjo ku makya oba nga afukamire oba nga kyoba kale siri musonyiwa kubanga yateekamu ne maama wange mu mboozi ze ez'ekisiru mu bigambo byonna bye yanjogerera yateekamu ne maama wange ate nze Alani ekintu ekikwatagana ne mukadde wange
omukyalo oyo kasita yateeka mama wange mu bintu by'ekisiru okitegera kiba kiralamu alani omuntu akutegira ku muzadde wo okitegeera kati oyo omwana oyo yankabya amaziga alani era natuuka nga neŋŋamba kati nga muli nyina obulumi bw'amaanyi nga ŋŋamba naye gundi ddala gundi kale tetuganye nange saali perfect ku side ezimu naye ng'omuntu alani bw'obanga mukwano gwo like you value your friendship at least webiba wabaawo obusobaganye mutuula ne mukola ki ne mukkanya naye omwana oli yankola ebintu kwegamba byali bingi nenzijukira ebirungi byonna byenzize mubeererawo na buli kimu sinze wano nti kwabya baitha omwana oyo actually I didn't even know ngenda namwogerako naye ogenze nombuuza ku mikwano mu business okitegeera kati ekyo kyenkulaga nti omuntu buli womu actually business tetulina gigatta nnyo na mikwano kyenyinza ogamba tetulina gatta nnyo business kubanga omuntu buli womufuula mukwano atandika akamanyiro n'atwala engatto ze n'agamba shifa nja kuteerako ssente okitegeera fe alani business yaffe tulya nusu 10,500 oli n'atwala peya ze engatto nja kuteerako okitegeera kati kubanga mukwano gwo bambi omwesize n'ogamba munnange kati ogenda n'okitunuliramu alani nti bano abantu betwefuule nnyo nti besti abo mikwano gyaffe otuuka n'olaba ate nga bakuzzabuza mabega beera n'omuntu ng'akwongerako ng'oba buli omu alina paati gya playinga okitegeera bwe tuba tugenze out n'ensasula ebyokulya gusasula ebyokunywa okitegeera naye gwe nze oli omwana banaye yannyunyunta ovanga ku muntu gw'otwala out n'omwana transport nga muwala nze alani nno nga nnyina akakatijjo oba n'akajanja kale n'ebintu byesikolera basissa bange naye ng'obikolera emikwano naye ne batakusiima ne badda mu kukonjera ate buli muntu abaako n'ensobi naye waliwo ogamba nti bambi ono mukwano gwange ambeereddewo n'osiimako n'ogamba kale wano n'alyogedde naye wano kansirisa kumwa waliwo abantu bentera okugamba mu bizinensi yaffe naye endongo kuba kati naffe ye bizinensi yaffe waliwo abantu bentera okugamba nkisaba nnyo ne mukama ne mugamba bw'olabanganga ng'abantu bano wammanga Misa Kisemakula Spice Diana abantu abo babiri bw'olaba nga balina we bansobezza nga bansobezza nnyo ofubanga nnyo okulaba mukama nti omumwa gwange ofuna engeri gy'ogukola ki gy'oguzingazinga ne gutabaamu kyegwogera kubanga waliwo mu bizinensi eno wootuuka ekiseera ng'olaalidde nga weetaaga omuntu breaking through wallahi buli omu n'abula n'emikwano gy'abayimbi abamu boolabanga wayiriba nabo n'obayambako wano n'omukwatira wano noga mwana mpisizaawo kano okitegeera Spice Diana najja mu kiseera nga si mukwano gwo si kyaliwo ate olaba nti alani nze kankubuulire omuntu omulungi oba baba n'engeri gye batunula like kati nze olaba nze Spice Diana mumanyi ng'omuyimbi like simulabangako she's not my friend but I can look at her n'olaba oba even me oba kulabanga video ye n'owulira ng'ofunyemu that magic in you okitegeera nti kati mubaamu omuntu gw'olaba nga ne woba tomumiitingangako n'ogamba naye ono omuntu mulungi ku mutima naye ne mubaamu omuntu gw'otunuulira tugeze oba olabye nga video ye oba n'olaba interview ye n'ogamba omuntu nnooyo alayika si wakubamira oba okitegeera kati mubaamu abantu bwe batyo mu bulamu okitegeera nti kati obeera mu bulamu mu bizinensi n'onoonya omuntu akubbulula nga tomulaba business yo obeeko weeyongera wallahi nga tomulaba nenga gyonna emikwano egikwetoolodde jejja kulya kuddukawo jejja kulya buli kuddukawo wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 726
682 953. Teweerabira, saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Aha, kati Alan kankuwe ne example endala era nga wenkugambye nti emikwano emibi gye giri naye ate n'emirungi gye giri. Nze nkubuulire Alan omwana ono mulongo ono gwenkugamba ono Nalumansi Margaret simanyi na Mukama Katonda gye yamujja kujja mu bulamu bwange because she came at a time nga emikwano ginjiye nga emikwano disappointing nga mpulira nkooye naye omwana ono ayina engeri gye yajjamu mu bulamu bwange ne tukwatagana nanjagala ne tweyagala okitegeera nze omanyi eno lutu gyensembi ogenda China natuuka nga ntaddemu tiketi nga mbutuufu sente zempulaninga sente sikolaki siziraba nga sente ziganye nengezaako awo nenjiyayiya jukira obudde buweddewo ate tiketi yo weba wagiteekamu nga wasasula of course you either lose tewaba kuwoza oba wasazeewo dda neŋŋamba Mukama Katonda nkoze ntya ne bingattagattamu awo kati jjukira mukadde yali alina kasente kansuubizaayo already kati mama naŋŋamba nze already millioni zange 10 weeziri gwezo zibalireko nti ki wezi omanyi mukadde wange oyo lwaki mwagala nnyo she has really supported me in all ways okitegeera she has my shoulder in everything kati mama naŋŋamba nze gwe totya nze millioni zange 10 ze nakusuubiza ze zikola ki weeziri kati already nga manyi nti eyo support ye ekola ki weeri kati ntuse mu fix awo ntuse mu fix noonya sente jjukira ebintu bikyaliwo sente tezivaamu nempita mulongo ne mugamba wabula gwomanyi ngenda nnonkya naye nga sente like omuwendo gwa sente gwenjagala okugenda nazo gukyagaanye jjukira naye kakazi katubambi tukola no business yemu nako katunda ngatto kati nga kaŋŋamba tugenda kukola tutya weetaagayo sente nga mmeka nga kaŋŋamba naye kati omanyi kansooke nkuwe ku zino ezange nze weno y'okusuubula nja kukola ki nja kulindamu omwana yakwata millioni 5 n'azindeetera nga temuli magoba temuli ki nakwata millioni 5 n'azindeetera wallahi Alan nange saakikkiriza naye nga ngezezzaako here and there jjukira bano abantu b'okubakubamu amasimu kati waliwo era mukwano gwange omulala bambi Naalongo ali awo atunda ngoye kati era oyo naye at least mmanyi nti bw'aba ayina akasente tasobola kukola ki kugaana kampa bambi naye ne mukubirako yalina ebizibuzibu bye teyasobola kukola ki kunnyamba neŋŋamba nkoze ntya ate saagala sente z'amagoba kwongeramu neŋŋamba naye kaŋŋende n'ekiriwo teri kitakola ki kitamala kati kyengezaako kulaga nti Alan eriyo abantu mu nsi emikwano tulina okubeera najjo because we need friends tetusobola gyewala era emikwano emirungi gye giri neera n'ababi bakola ki osabanga Mukama n'akulaga kati nze Alan Katonda yatuuka oli omuwala n'akola ki n'amundaga imagine after all those years nga simanyi nti ndi namusota naye kimanyi omuntu asobola obeera awo nga mukwano gwo tolina kye wamukola tolina kye wali omukoze naye nga mu bizinensi yo akukonjera bukonjezi kati Alan kyengezaako okugamba omwana oyo mulaba mulongo nti tukola bizinesi yemu yali badde akola ki ampulirirako bubi naye yakwata sente ze n'azimpa nze nkole ki ŋŋende ng'ebintu bye ŋŋenda oleeta byange siriiko nabyo bye ŋŋenda kola ki kumuleetera n'azimpa mu mutima mulungi n'agamba nga tanyongeddemu yadde n'ekikumi kati jjukira nkomyewo bwe nakomawo ne ŋŋamba nyina kapuresha omuntu nyina okukola ki omuddiza sente ze kati nkebera wano ze tufunyeewo nkubirira muddize sente ze kuba manyi za business naye ayina okukola ki okuzikozesa yaŋŋamba ogira olindako ezo z'olina linda ojja zisasuza omusolo ojja kunsasula ng'ebintu bye bikoze eki bituuse I'm telling you kwegamba oli omwana actually we yazze jjo nampa ezo sente mama wange yabaddewo ku dduuka mama wange yasanyuse era yatuuse nankubira n'essimu ekiro naŋŋamba naye mwana wange Katonda yeebale kuwonya emikwano giri emiguyaguya gye wayina naŋŋamba oba oyo omwana Katonda yamugjawa oba oyo omwana kwegamba yafuuka na mwana wange
era ye amubalanga mwana we. Actually yava mu friendship, she's my sister. Ojamu meetingako lumu wamulabako era lumu oba wamulabako I think ngoze ku dduuka. She's a very nice person. Okumanya Alan oli omwana yampadde va mu by'okumpa ssente. Musabi nnyo. Actually yatuuka n'angamba n'okuŋŋamba. N'angamba bino bye bagamba nti social media kuli abantu ab'emitima emibi bangi nze ngenda kuguliranga omusaalo ngukuteera awo. Ku Lwokutaano nja kuwalulanga nkutwale ku muzikiti okole ki osaale. Ye Mukatuliki. Kati Alan okuba n'omukwano bw'oti mbutuufu ng'akusabira ng'akwagaza ne Katonda. Si bangu bakusanga. Yampadde ssente. Ku ssente ezo nanteerako essaala ngenda kulaga ka video. Nanteerako essaala Mama Maria musabi nnyo wabikira Maria sapule tagwa bukalango ku mwendo ogw'ekiro. Ye aba atunula. Aba ayina okusaba essaala. Kwegamba era nze muyita my prayer warrior. Kubanga bambi engeri omutima gwe guli clean bambi. Olaba kati munsi Alan abantu bonna tebasobola kwagala. Kubeera naye ayina abalabe be okitegeera. Kati essaala ey'omwenda yaŋŋamba nze eno kwe neesigamira mu buli kimu kyonna ekiba kigaanye ku ssala we siva. Ku ssaawa omwenda. Ey'omwenda eyo ey'ekiro. Baŋŋambe essaawa y'omwenda eyo terimba. Terimba. Njagala gizuukakirako oba si tekyontunule paka ziwere mwenda kubanga okuzuukuka kinzibuwalira. Nze nkugenda kati emikwano gyo bwe giri ate okumanya emboozi y'emikwano nkugaye mingi nnyo kati ate waliwo omuwala omulala oyo ye yali besti wa sister wange naye mukwano kye yamukola besti beyitanga orange rose beyitanga orange rose naye mukwano orange rose kye yakola mada nakati by the way sisange ekintu ekyo kyamukwatako nnyo in that tesaamuva ku mutima obulamu bwe okitegeera gw'omanyi besti n'ayagala bbaawe. Besti n'ayagala bbaawe? Yes. N'amutwalira ddala? Teyamutwala. Yali ako buli n'alekawo. Okumanya abawala bwe obusiru okitegeera. Saagala mwogerako nnyo munnange akaama bakawulidde. Tebakawulidde. Besiti orange rose kye yatukola. Kyokka oli omuwala bambi ffenna twamwagala nga family. Waliwo Alan mbutufu kankubulire emikwano emubanga mukola ebintu. Sitaani ne bw'aba akukemya atya lowooza nnyo. Ogambe naye kino ekintu kyenkoze kigenda kundekawa. Kozi oli omuwala twali tumwagala actually ku mukolo gwe yayanjula oba nakwata na ssente zange meka. Nemuwa contribution fena tugenze ku mukolo yayendera mu bufumbo bwa bbaawe n'ayagala bbawa sister wange kikyamu kyokka imagine nga naye ali mu bufumbo bwe okiwulira naye n'ayagala bawoono kati yayendera mu maka ate ng'ayendedde kwani okategedde Alan kategedde kikyamu katala nti obwo busiru kati oli omuwala n'emirembe gyamuggwako abantu basembeza abantu nga tebalina bayita mu famire zaabwe naye ne mubakola ate ebintu ng'oyinza ogamba abantu babi nnyo nkubu ate amukoledde ebintu bingi okitegeera naye kati omuntu oyo omulaba ekintu ekyo kijja muhontinga mpaka obulamu bwe bwonna kati gwe tabereza ono gwe bakikola yerooza kubanga omanyi kasisita kange bambi si ka bigambo bingi ye ebintu byabikwata mpola naye nze kajja bangu singa ndoza yakikola nze oba singa ndina luzira kuba nti Alan nze obusungu bwange bwamangu bubi nze ntumbiira mbanga enswera okitegeera naye oli omwana ayina nnyo oba shizeka era mama affe yatugamba naye mu baana be nazaala oyo yali alina okuba first born oli sister wange oyo gwe nkugamba she's the third born yagamba oli ye yalina okuba Nika tulaba gwofaanana bwotyo olwo sister wo owokusatu ojja mulaba Jose teyegomba kulabako olaba ofushifa ofaanana oti olwo sister wo naye nga ate netondaga nga kuba sister bo ojja balaba ate nga kiba kikulu nnyo nembalabako lwaki oyagala obbalaba no okubanga nyinza omusanga mu kkubo
Nemanya ono sister wa kamuyambe ngalemeddwa. Kituufu. Era naye waaba akulaba ejja gamba munnange Alan nze mukwano gwa nze muganda wa CEO Shifa Stewart. Kati era kiringa bongo kiyika kinankole kiki. Abatulaba ku Shifa Stewart twagala maliriza kubanga Shifa inamuko wadduka mangu namudakika esigaddeyo Shifa wali otusuubiza otulaga festive season engatto ki gy'osobola okusuubula omanyi festive season eno mulimu abantu nga balina families nnene ewaabwe nga mukuŋŋaanya abantu bangi naye okimanyi osobola ogenda n'eppeya zo 10 n'oguza mu beŋŋanda zo so twagala otulage ku bintu Choli agalo gena mchalo agenda bera ofu baba signinze out office zigenda kugalawo mu December between 15 za government kwa 2018 so twagala tumanye omuntu agenda mchalo oba omuntu agenda kola ka business ke nobo ogenda bera Kampala ngatto kyeta sala Ingate etasala era nakutumye ne ngamba tambulako ne ngatezo ate nze no ala ningatambera nazo mu motoka omu olimba nkutidde nzo manyi njagala nnyo sente kati wentuukira wonna nga nnina kafasi mba n'engato zange mu motoka ali ready nga nkola kinga mulagako kati nga wembeera mbagamba nti engeri gyensuubuza ate nga ntunda kamukamu nti mba n'ebika by'engatto bingi nnyo eri oyo omusuubuzi ayagala okwambala tandika ne buno kati ngenda tandika ne buno obugatto bwaffe bwe tusookerako obwa layisi kati olaba engatto nga zino baziyita pumps era bwe mba nnyonnyola abantu mbagamba nnyo bannange pumps bwe buno obugatto obubikka ebigere kati eno yo pump naye bagiyita mokasini eno mokasini abantu bajagala nnyo naddala ng'abaana badda ku masomero kubanga eno engatto eba ngumu ate nga ya bbeeyi ya wansi nti omwana we osobola ogimugulira nemumazaako taamu nnamba sinakindi ne taamu ey'okubiri kati osobola ayogera bbeeyi gy'osuubuza oba bajja ku dduuka abajja kujja ku dduuka sijja kwogera nnyo bbeeyi kubanga ekintu ky'ebbeeyi ekyo Alan omanyi nti bayirayo abantu oli aba ayagala omubuulire ebbeeyi akompeyaringe naki kati nze ye naye naaba ayagala ebbeeyi okugimanya okuba ku simu yange oba nojja ku dduuka kati nze ogwange guba gwakubalaga kiki ky'olina okukola oba nakyolina okugula kati eno yo era si bagiyita pampu nti bano abali mu office osobola okukagula n'okakoleramu abo abatalaga zino ze zitambula amangu ati za layisi kati buno bo babuyita bu flat shoes cha black ekyo nzenzigemu wano kati buno bonna babuyita buno bonna bu pumps ne kano nga kalungi kati nga togiraba eddiba lyayo lya leather ate dirungi ate nga beiki nsamusamu kati okimanyi oyambala engatto eno naye ng'omanyita oli tamanyi na bbeeyi gy'olimu okitegera naye ate nga layisi kati buno babuyita pumps buno bwe bayita bu flats buno bwentera okugamba nti kombe y'emitwalo 10 nkuwa emigogo gy'engatto 14 mu mitwalo gyo 10 buno bwe mba ntegeeza buno bwe bayita flats buno kati oli ne bw'aba agenda mu kyalo kimanyi asobola okugulira ab'ekika bonna okitegera n'agenda n'abagabira omanyi buli woogaba ofuna emikisa bino si byoyagala waata wano Jose ngato kati eno engatto bino si byoyagala abakazi baagala nnyo buno bu 1 inch buno bugatto kali klasi bulungi kalabika bulungi ate nga buno bwaba luxury abakyala abagala ebintu ebirungi kayimirira bulungi kati olaba akagatto nga kano engatto kasebeera ne tag bweti mukwano eba yakabbeeyimu oyaba original jukira nagamba nze mbeera ne classes zonna kati obugatto nga buno n'abagole basobola obwambala buno weebuti bonna bubaayo kati zino za baslayers be bambala zino Alan zino ene engatto bagiyita atmosphere etambula nnyo era omuwala yenna omwambazi alina okuba n'engatto ya atmosphere mu closet ye bano mbangenda out nyinayo date dina biki zino
kati ne mubaamu ne zino zisiba mu ntumbwe wano kabaka bano bo babukondo abo bakirasi bandira simanyi sente eri simanya ku kololo eyo chop life eyo chop life eyo esi mukasya kano kankwanjulye mami gadgets abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina ne sina keyboard, balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Ate no soko leke mbalage kashira gashumba kano ke bayita kashira gashumba anti abaana babera CEO nze njagala kali kagashu ano bakaita gashumba yakola kutidde gashumba ine ngatto okumanya oyo omwana wa mukisa omuntu nga wabisima wabisima kati ngobe enenga tongejja nti brand we bamuyita gashu kasito yogera akagato ke bayita gashu oba wakitegedde nama watu nengato mukimanyi kotidde ntwali akagato ke bayita shira gashu kati kanonze yakayita shira gashumba kubanga buno bwe buntu bwe bwatera okwambala kati bwe nakabaleetera ne mbagamba nyinayo ne kashira gashumba nkagadde kati enengato eno giraba enengato bagita Kiramona engato eno ya bei Alan kino ekigatto kya bei kale si bei nyere ebitiisa naye era ya bei ate ojambala n'otuuka mu bantu engato eri mu mitwalo 5 sebo that's an expensive shoe yeah it is kuba kati bojja si buli muntu nti asobola okugula engato y'emitwalo 5 bojja ng'oli mwambazi naye omusuubuzi akabeeyi kakamu kati ngatwala nyingi kati kino ekigato bakiyita Kiramona nti mu kigere bw'okyambala kirina engeri gye kimasajingamu kikumasajinga ekigere kikumasajinga kyova olaba nti kyaki kati enengato ogiraba bino ebigato bakola ne 44 bw'omanyi nti wali abakazi abambala 44 omukazi 44 ng'oli ayambala 40 naye nze kyeŋŋamba engatto bwe ziti zinyumirwa abawala abalina enjala mu bigere kati ate n'engatto ogiraba ne bw'oba tolina bigere birungi ekunyumira ne bw'oba tolina bigere birungi kuba kati zina version 2 kasaizi kyako ka 37 bane kalungi kati boba eriya abagala ebisiba omanye eriya Alani abantu nga agira engatto naye nga tasagitambuza bulungi kati enesiba emabega eno tesiba ndoza difference oba ogiraba ne pushing in ene baka akasiba kati bwaliwo ne bana bawala abagala obugato bwa obadde omanyi nti eri engatto za jeani yino engatto ya jeani ekubuzawo ku Shifazi World jeani ng'olugoye lwa jeani anti olulaba kati eriyo ng'oli akubye jeani ye wansi nakuba akakoti kaka jeani nga nenga tayagala sabu tambula mami olina bbaawo kati bono enengato manyi we bagiyita eno bagiyita stiletto gisetulemu bagirabe gyetolooze stiletto abawala aba class ate stiletto ate nga bamuyita big tree eno brand nungi nyo akola bayira ono y'omu akyasinze okukola engatto ennungi ez'ebbeeyi bamuyita big tree eno bagiyita stiletto stiletto shoe tugenze ku Celine Dion kati Celine Dion eno gogitumye Celine Dion kale tugendera muna ndaba nyo Celine Dion ayambala nnyo obugato Celine Dion ayambala nnyo obugato obuli gundi kati zino colorless oba abamu babuyita transparent buno bucolorless era abawala babwagala nakana akantu kakutukamangu kano kati jjukira nti ono rubber gwe ekigere kyo wekikoma tolanga kagira kabanga rubber band kye bayita transparent kati engato ya original nti olaba kano akantu ne bw'okananuula mpaka w'oyagala era kaddawo ne kasigala mu sayizi yaako
bino ebintu ala nabikugukamu ebyengatto okugamba ojjaka kutulira wano tekasobola kati buno era yoli layisi waffe layisi waffe owa bulijjo kati era still mu luxury omanyi nze mbagamba nnyo nti tulina luxury ne lejjula kati gwe wonna wojjira woogwa wonna ffe tuba tubiyina kati era ne kano era abo abaana ba slave queens abo abali ba ssente kati era ne buno bwebumu bwebwo kati mokasini ya black bweti bwefaanana ogiraba nti enengato omwana agisomeramu bulungi agisomeramu bulungi taamu ye neggwako nakwata ne taamu ey'okubiri era kati sikulaze ku sneakers cause waliwo n'engato z'ekyoyo obadde zimanyi kano nkaagala bananga bawala banyumira nga bakambadde bakayita ka feather show feather show kati Alan ekimanyi ebintu bya design bino akakagato sikaseera nno mwattu nzaagala kati olaba engatta eno omanyi engato gye bayita wedge eno bagita wedge eno engato Alan teggwa ku mulembe maama abakyala aba office abo ab'obuvunanyizibwa abo ba lawyers abo abagala ba minister abo ezo zengatto zaabwe ne zino bwe ziti tewalaba minisita gundi ono ng'agyambadde mwerabidde erinnya namyalo zezino engatto zaabwe simanyi lwaki tampa ku order mukolere delivery mukyala namyalo bannange kati ozirabye engatto class naye zino zo ozirabirawo ozirabye kati ate eno weejo ogiraba mubaamu weejo closing ne opening eya pipto kati eyo sigireese naye ngeno weege yo nga yo closed wedge kati ate zino sneakers sneakers abakazi nezabasajja naye kati eno y'abakazi ne kakala manyi abakazi baagala nnyo obuntu obuli gundi kikkubi kale singa obadde mukazi singa sikigabira kiwenja kiwa girlfriend wange ayambala size mama henzi muwale muganda kaje kushifa sure ayambala size kamutuuka kano size 30 nga 9 awo emutuuka yokiraba kati obugatonga buno basile queens kati olaba Alan kyekyo kye nagamba nti ze bwe ngenda ngezaako okuleeta ekintu nga kiri nice ate nga kiri unique omanyi obugato obukoze obunkoledde omanyi ngato kano ne kano ngato zisinze okuba hit kano mu ngato ze naleeta ezisinze okuba hit nze kankuwe zange gwe mpeezi zonda kano wano kalika open kano kakiramona anedda sikiramona ono ako kano ice kano ako okagadde omanyi ebirungi njagala nnyo omuwala atali ayambadde ekigende nga tekiri too much then even this one it's not too much kati nyina omuwala gwe naguza akagatto kano banange she was so happy omuwala yankubira essimu nangamba oh my god sifunangako muntu ankolera delivery engatto nenjagala ng'eno jjukire n'engatto we nagireetera yali mpya katale nga tennajja kati ate ndooza n'asangibwa nga akagereke kalungi eno engatto ekubye hiiti eno baaba neeno kati jjukira buno bu Kitty Hills babuyita bu Kitty Hills abaala babwagala nnyo bana bataagala kwemulisa nnyo nti ayambadde something so raised ne kano kalungi babwagala nnyo enamba eri wansi awo ayagala engatto oyagala gula emu oyagala gula peya 5 ogende ogabireko baganda bo mu kyalo oyagala twala birawo bya Christmas ate nga ssaawa zino Shifa agamba ali ku discount November sale mpaka nga 3 bannange engato zonna twazisazeko ebbeeyi nti tuli mu Black November sale engato ebadde emitwalo 5 tugikuwera kwena kitundu ezibadde ezeena zesatu kitundu ezibadde ezesatu ekitundu zesatu mubadde lwakuba nti kati sizireese ziri mbadde njagala nzikulageko ku zino eza bulijjo bano bagundi ze batera okugira kati tugeze nga mwina nga ba maids mwenna mwagala bifaanagana eyo type wetyo era nalingenda kubuuza ba maids nga baagala kwambalamu bamale bazze weziri tetulina zabambalamu jjukira tutunda bipya
kati oli ajja gende nga tajambala olusa agikuba olubega agikomyewo ate nga tosobola kukola ki kati abo ba maids bo kye tukola bajja ne tubawa engatto nga ku bbeeyi esuubuza bwe muba muli abantu nga 5 oba 4 oba 18 tubawa ku wholesale price kati era eyo discount gy'oba ofunyeewo nti bbeeyi oba ofunidde kuki kuya wansi kale cruise exclusive gwe mukutu ebigambo byebisemba tuve wano ebigambo byange ebisemba banange mwebale nnyo kutuwagira banange abawagizi ba Shifas Show World banange munjagadde ala ni abaana ba TikTok abo banjagadde bambi nogenda ku live eriyo oli najjanga gamanza sijjagula naye bambi kandayikinge bulayikinzi oshitegera like that love nobera ne wali olingo omwagaze ekintu kyokola cause Alan business yange nze njiteekamu okwagala nze njiwa obudde oshitegera nze sifayo ku negativity for as long as nonya sente ebisigadde mbasagala kolaki kumanya kati abantu abo bambi abampagidde mbebaza kubanga omuntu Alan averi najja nakuletera akasente omuntu oyo oba oyina muwe ekitiibwa abawanjawulo bayita ku bantu bameka naye oli nagamba anze ngenda wa Shifa oshitegeera ekintu ekyo kikulu nnyo bambi I don't take that for granted mwebale nnyo mwebalire ddala era mu keep supporting me bannange namwe abajja ku consultation mujje enamba zange ez'essimu kweziri MTN ne Airtel zonna kweziri ku WhatsApp gw'onyonyola kyoyagala tuba tukolaki tuba tujja kukolako bulungi naye nga sale eriyo mpaka ennaku z'omwezi nga 3 discount boja past November bana December ebintu akasente kabagenda bba naye ate tekajja kweyongera kanji nnyo temweraliikirira omukadde anzaala nkutumiddeko nnyo mukyala Nakachajja naati webale byonna byonkolera nsiima wow. Cruise exclusive kwetuli Align Cruise gemanya bana mwebale nnyo mwebayire ddala kuwagira Shifas Show World namwe abavaano ku YouTube nogenda nogamba nti Shifa nja kujja okusuubula Shifa nkomawo nnaku bwe luti nja kujja Shifa njagala kino Shifa asobola okunzira enkola zonna ze mukola kitegeeza business mugirabye mugyagadde naye oba oliawo mulinze kaseera katuufu nti katusabe Allah akukwatiseemuko ku bintu bye bitambule bulungi ojje ate obenga ate tutambuza bulungi ekintu nkola Jose Akimu Gani Sharif timu ebeera nnene nnyo okulaba nga tukutuusaako emirimu gino gyolaba obulungi saagala kubanga ate nsukkako wano olunaku olwaleero naye nga yita ku Shifas Show World enamba yeeyo wansi awo gyolabaawo eya Shifas Show World bweyagala okusuubula mukubire tugende mu maaso saagala kusukkako wano olunaku olwaleero fona musube bulungi mweraba Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, eshaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby.
tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono, ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira, saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner, edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu, ayavula, atengerera, atambula okutuuka w'akulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 073 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya.